Hello. Okay. Ntandike wano awo kyekyo erinnya kyaguddeko enjega ey'omuliro guno zibadde ssaawa 10 gw'ekiro nenfuna okutegeezebwa nti abatuuze bo awali galagi webakolera entebe wakutte omuliro era nenkubira poliisi kyamusikunze olwaleero poliisi egezezzaako kukola omulimu gwayo batuuse mu budde ne bataasa ebirinaanyeewo naye nga wo wano tebasobodde kutaakiriza wadde galagi mujjiiriddemu emmotoka eziwera 14 wabaddewo ebyalaani wabaddewo entebe z'abantu abadde bakola entebe tebasobodde kujjawo kintu kyonna kitaasibwako naye nga omuliro guno gulowoozebwa gukubanga gwakumiddwa bukumwa okusinziira ku nkaayana ezibaddewo wakati wa keyateeka w'ekifo ekyo n'abakozi ababadde bakolerawo kubanga balina ssente zaabwe ze batereka eza buli mwaka bazigabana mu Desemba kakati babadde balina zigabana lunaku lwaggulu kiyamaani oyo ate nga yekeyateekawo ekitundu abadde azikwata n'abategeeza ssente zaabwe teziriiwo zonna kati nafunye okutegeezebwa era nenzija ne twogerako nabo ne balabika nga abakoze eki abakkakkanya bwe navuddewo ate omukyalo oyo keyateekawo ekifo ekyo luusi nakakawa n'alondamu abamu n'abasasula ssente abalala n'abakolaki n'abalekawo n'alondamu wadde balinamu ssente nnyingi n'abasasulako era zabadde ssaawa 5 ez'ekiro mukyala y'omwoyo n'ankubira essimu n'aŋŋamba kiyamaani abantu beekalakaasa wano baagala okukolaki okuntema okujjako nzi n'aŋŋamba nti anti nga biddeko ssente alako nze okoze bubi tewandironzeemu bantu balala bagabirako ng'ate waliwo obwetaavu ensindikawo difensi wange difensi naŋŋamba abakkakkanyiza bali bulungi ne mugamba njakkeerawo ku makya kubewaawo olukiiko zibadde essaawa 10 ez'ekiro era nenfuna essimu okuva ewa difensi ange naŋŋamba wano ewa bannakakaawa tubakiyita bannakaawa wonna wakutta omuliro nentambulirawo nenzija nenza okujja ne mugamba sooka okubire ku poliisi nange nenkubira osi era tugenza okutambula okutuuka kuba kitute eddakiika nga 3 okutuukawo ng'omuliro gubuubuuka ng'era bwe mulaba kuba nakati gukyayaka nga muyitirivu nnyo kuba wano libadde kkolero lya Ntebe siponja ayaka emifaliso gyaka n'amamotoka ago agayidde era mu mmotoka ezo eziyidde wabaddewo emmotoka ebaddewo empya Land Cruiser Toyota ebadde yazze mu galagi yabadde ya nnamba yokka kugiteekako nnamba
no n'agirikawera yemu kuziyiridde awo kati bwekityo mu bufunze omuliro gwabadde era wenze ku makya n'omukyalo yennyini abadde wayogerwako kuba kati ali mu mikono gya poliisi nga bwekyakola ogwayo ogw'okubuuliriza. Erinnya Kawuma Juma Chairman Kwenda Zone. Chairman, tewali wafiiridde muliro? Tewali afiiridde muliro, Katonda ekituyambye. Okosebwa? Era tewali akosebwa kubanga yandibadde mukyalo oyo yennyini ye waasulira ddala. Mukyalo oyo yannyini amanya ge yange? Ye Nakakaawa Ruth. Saka ebaddemu abantu bameka Chairman? Ebaddemu abantu abawera abali mu 8. Nezitula sente mmeka ezibadde zimbanjibwa? Zibadde kubadde kubulako emiliyoni 7 kwezo zibadde balina okukola zizaleeso zibadde miliyoni 9. Zibadde miliyoni 4 nga 9 tebuliiko. Chairman, eno yo garage badde ina erinnya? Garage eyo tubadde tugiyita linnya lya nnyini yo badde bamuyita Payasi garage. Kaakati naawe ne bw'oba okiraba bulabi kubanga bwetutuulira eri emmotoka emu eya Land Cruiser ogimanyi ye emmotoka emu eri mu miliyoni bimeka 3. Kaakati bw'otunuulira zonna eziriwo n'ogattagatta n'ebirala by'otalaba ebyalaanye entebe z'abantu biliyoni namba ng'eyegundi eyonoonekedde wano. Abantu badde bakolera wano eno ng'ogatta galagi emifalisa abakunga bali mu bantu nga bameka abantu mu kitundu? Abantu bali mu 10 nga musoyo. Abadde bakolerawo bafiiriddwa emirimu gyabwe sebo. Amanya gange beetoraniza Tananziyasi, nze defense atwala ebyokwerinda mu kitundu kino. Nga bwekyabadde twabadde awo zabadde saawa 10 z'ekiro ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti wano wansi omuliro gwakutte. Ntugezaako ffenna abakulembeze ne kyamaani nituzukuka ne tukubira DPC essimu n'aba fire brigade ne badduukirira okujja okusikiza omuliro. Bwe twatuuse wano okusingira ddala waabaddeko obutakkaanya obw'ekibiina ekyabaddeko wano wansi. Waabaddeko ebibiina 2. Ekibiina ekisooka kyo ky'abakyala kyabadde namunakayana kyabadde kayana kyabadde kya wansi ayabadde landlord oba keyateeka ekifo kino abakozi abakolera wano. Sente zaabwe babadde batereka sente zaabwe zigabana buli mwaka kubanga kati ku akawunti yaabwe babadde basuubira okubanga balinawo obukadde 25. Bwe bagenze ku akawunti okugyayo sente nga bo bayesiga oyo keyateeka kubanga gwe babadde bawa sente atwaleyo basanze ku akawunti nga waliyo miliyoni 13. Kati bwe bajjeyo ezo miliyoni 13 ne bazireeta. Bwe batuuse wano abantu ababadde balina sente nyingi bwe babadde abangi ne babawaako ebitundu wa miliyoni 5 n'akwatako 3 wa miliyoni meka n'akwatako meka. Kati sente zonna ne zigwako nga banabo obusente obutono bo tebakoze eki tebafunye. Kati ne batandika okukayana nani neyabadde kyamaani oba oyo keyateeka ne bafuna obutakkaanya naye. Kati bwe bafunye obutakkaanya ne bamugamba naffe twagala sente zaffe naffe tukole ki tugenda mu nnaku nkulu. Omukyala n'abagamba mungumiikirizeemu sente zammwe nja kuzibaweereza ddi nja kuzibawa mu Desemba omugundo mu January. Ne bagamba affe sente zaffe naffe twazitereka nga twagala genda mu Christmas. Omukuddamu kwe enjogera yo kubaddamu yabazzeemu obubi. Yabagambye nze tumuteekako maanyi kubanga nsobola nakubagoba wano mu kifo ndaba we mukolera wange. Kati ne babeera n'obutakkaanya naye. Abavuuka ne bagenda ssaawa 4. Bwe bamaze okugenda ne bakomawo ssaawa 8 ogw'ekiro kubanga ababaddeko wano nga bapakira entebe bwe baatugambye. Ne bakomawo ssaawa 8 ne batandika okuyombagana naye. Ekyaleese obuzibu babadde basula waliko ekiyumba kye babadde basulamu awo. Kati bwe yalabye nga bagenze n'akwata enfuru nawe n'agikola ki n'agiteekako. Kati bwe bakomyeyo ne bamugamba tugulirewo twebake tunakukumira wano mpaka enkya. Omukyala n'agaana okukola ki n'agaana okubagulira. Kati abavuuka abo we bavudde obuzibu bakoze ki ne bamugamba tugenda kukwokya oba toyagala kukola ki tuwa sente zaffe oba kutugulira okufunawo okukola ki okwebaka.
kati omukyala n'alowooza nti byaki bya bulijjo n'abagamba mugende munaakomawo enkya tugenda kubiraba. Kakati abavubuka kwe kugenda Kaleerwe ne bajja n'abavubuka bannaabwe ne bakola ki ne bakoleeza omuliro. Ne bakoleeza omuliro kwe kulaba embeera kati ng'erubweti nga bweri. Era ebintu by'abantu ebyagiriddeko bingi kubanga wagiriddeko emmotoka 14 nga mulimu neya gavumenti eya State House eyabaddeko awo ngeze kuteeka kwerangi. Wagiriddemu abasajja n'abakyala babadde batungirawo emito y'entebe ebiharaani byabadde nga 8. Mwabaddeko bwa restaurant, mwabaddeko store eyabaddemu emifalaso eyaleese obuzibu n'omuliro okukola ki okugumuka nnyo. Mwabaddemu n'abakyala ababadde balonda rubber band ezibadde zijjira mu mino biviiri nga balonda rubber band nga bazipaakinga. Kwegamba nti abantu ababadde bakolera wano okutwaliza awamu babadde abantu bangi nnyo abawerera abantu 13,000 okusinziira nga bwe wabadde. Abantu babaddeko bangi ababadde bakolerawo. Naye kati twebaza DPC waffe kubanga yakoze ekisoboka nnyo okulabika nga buli kimu kyonna embeera edda mu nteeko okutukuuma ababbi buli kimu kyonna n'atuwa security okulaba okuva mu budde obwo okutuusa essaawa zino nga tulina muntu alimu kuba enduulu nti baamubye oba baamukubye. Wekituubwe kyabadde mu kitundu kino. Na OC waffe Wepareson yabaddeko nnyo buli bakoledde ddala nakatomulaba nakatanava mu kitundu tukyamulina okutwaliza wamu abantu baffe bayekuumye n'abantu ne bakola ki ne babayambako okulaba nga babataasa obuzibu bwe babaddeko. Tugende ma. Ekitogo difulo. Sijja kwakolako na bannange bonna. Ansa kiri nti abantu bali afumba wadde amasannyalaze batebadde tebiriimu. Naye kintu otali wavudde ku ssente. Ssente omuntu abadde azitereka yaleese obuzibu. Yaddidde abanene n'abawa n'atawa abaana bano abato ababonaabona okugwa wansi. Gyate byandibadde asookerako naddala. Owulidde. Akati abaana abo bakoze olutalo kutandika ku ssaawa ez'olweggulu bonna babanja ssente zaabwe yaawe ate mulindeemu. Naye ekirungi ali mikono gya poliisi ajja kunnyonnyola era ekyabaddewo era byonna ebyabaddewo abimanyi n'ababadde baliwo abamukozeeko olutalo akola ki abamanyi. Ffe kyetulinze ansa kiri nti ani yatwokyezza wano kubeera bwebanga abamanyi be bantu bebadde bamubanja ssente ekyo twagala ani yayokyezza ebintu bino. Emmotoka z'abantu nnyingi zifiiridde mu mmotoka 15 oli naye nze neewuunya omuliro gutwokya mu Desemba Kaleero oyo gwabadde na wano wekiri simanyi omuliro gw'okubbiri wano lwaki gutwokya mu Desemba kintu etukyewuunya naye nga mu byonna ogwawa nti guliko ansa yonna mbu bavudde ebbali tewali afumba mmere tewali masannyalaze mu bibanda kikulaga nti ffe tweyokyezza bo bennyini be beeyokyezza ema Nze koyogera ebigambo tebivaayo ningamba nfaaki nensi ono ataba gundi makanti eno emmotoka yennumi kubanga aleka agirese naleeta omusajja wattu n'agamba akasente tebatugulyaziga naye kati wano ngaogamba ebintu ebisoba osimukawo
Sawa nga 10 ez'okumakya wabaddewo omuliro mu kitundu kya Mukwenda zone Makerere 1 ewandegeya ku kifo ekikola nga garagi omukanikirwa emmotoka parkingi nga mwotadde n'ekifo we bakolera ebibajje batereka embaawo. Waliwo kawoteri akabaddewo, waliwo abakyala abadde batereseemu ebiviiri era nga ebintu ebyenjawulo bikutte omuliro omuli enviiri zino, ebyuma bisomiiru, ebyuma bye bakozesa okutunga engoye, ebifaliso, ebiviiri n'emmotoka 14. Ku mmotoka 13 zo yidde ne ziggwerawo ddala naye ng'emu ekyalabibwako nti ye ekyali mmotoka okuba ne namba plate erabika. Era ne okuddamu okunyonyola ku mmotoka mulimu emmotoka emu gye tutegedde nti nebadde ya gavumenti nti yali yaleetebwa okuba nti nekanikirwa. Kyenyinza okukakasa muliro guno nti poliisi oluvannyuma lw'ogutegeerako yabadde teri wala nga eri mu kubaako wenywa amazzi. Emmotoka yaffe ezikiza omuliro yadduse mangu nnyo n'etandika okugulwanyisa, naye nga bwe muwulidde byenyinyonnyodde bye tubadde tulwanyisa nabyo si byangu byakuzikiriza. Omuli amamotoka ge tuteebereza okuba nti no gabaddemu amafuta, omuli emifaliso, omuli ebiviiri, ebibajje. So si bintu nti bibadde byangu nnyo okuzikiriza, era njagala okubategeeza nti omuliro gwatandise ku ssaawa 10 gwakazikira eddakiika ntono nnyo emabega, ate tuli mu ssaawa 7. So tugezezzaako kyonna ekisoboka era nga twagala okukakasa nti tewali n'omu afunye bisago oba afiiridde mu muliro guno, wabula nga twatandise dda n'okunoonyereza ku kiyinza okuba nga kyekivuddeko omuliro guno. Waliwo abantu oba abatuuze naddala bafiiriddwa ebintu byabwe, abantu bavuddeyo ne batandika okwemulugunyaako, era omu ku bba abaddewo ku gurawundi nga bamuyita Ssenga Nakakaawa, oyo ye poliisi yemuyina mukwata kiddiridde abatuuze abadde bagezaako okuba nti batwalira amateeka mu ngalo nga bamulumiriza okuba nti yali emabega omuliro guno ogwakutte. So tulina ebibuuzo bingi bye tugenda omubuuza era tujja bba tubabuulira ebisingawo. Ekiriwo ekirala nti abantu abakolera muno babadde balina ekibiina mwe batereka ssente, era kigambibwa nti olunaku olwajjo bagenza okugabana ssente nga zibulako, ne wabeerawo abantu abamu abavuddeyo ne balaga obutali bumativu era ne basuubiza okubaako kyebagenda okuba nti nno bakola mu mbeera ey'okutiisatiisa. So ebyo byonna tubijja mu bantu era tugenda bbanga tugaziya okunoonyereza kwaffe mu abo abantu abavuddeyo ne batandika okuwanyisiganya ebigambo by'okutiisatiisa. Ejja bba tubabuulira wana bawaliwo ekipya kye tuvudde. Zigugambye mutte ebiraato ombuuza. The Territorial Police at Wandega is investigating a fire outbreak that broke out today at about 4 a.m. in the morning. It broke out in the areas of Mukwenda zone, Makerere 1 in Wandega, and engulfed a very big area which was housing a garage. The same garage acts as a place where people park their vehicles for the night, a furniture shop, a hub of different things where there is a kitchen, where there is woodwork,
where there are stores of wood, rather timber, where a lot of women were keeping their wigs to be sold on the market, and different salons. A lot of items were destroyed that range from vehicles, mattresses, furniture, and the vehicles, I can confirm they are 14 in number. However, 13 of them were burnt beyond recognition. We could not even identify the number plates. But one of them survived, but with a minor burns. So investigations are on to ascertain what exactly happened. But we would like to confirm that no injury or death has been registered, but investigations are on. What we are currently looking at is the allegation of assault. The allegations that some members yesterday were sharing end-of-year SACCO money, and I'm told that the money was not enough. There are some voices that came out showing dissatisfaction, and some of them went away making serious warnings of the actions they will be taking. Some, of course, the actions they alleged were to bring the matter to authorities, but some left the statement hanging. So this, of course, has caused suspicion among the people that have lost their property. And we understand one of the person, one Nakakawa, Senga Nakakawa, was the target of a mob today, as members of the public, who have specifically those that have lost their property, had targeted her, alleging that she could have been the one behind the fire. With that, we managed to rescue her. She's with us in our custody at Wandegea. We are going to expand our inquiries. The investigation is open, and look into those that made these different statements, have their statements recorded, and also as the forensic experts are doing their work to ascertain what could have caused the fire, apart from the rhetoric that is moving around.